okugiyingira kati kyovudolaba n'ekitongole kati bwekuba kulwanyisa nguzi ekitongole kya IGG kiriwa kubanga kyekisaanidde era kyekivunaanyizibwa ku nsonga zino. IGG namuwandikira emirundi ebiri namugamba okunoonyereza ku nguzi eri ku Parliament neyeebuzaabuza mu kiseera ekyo Honorable Betty Kamya neyeebuzaabuza ne kati ne ku kino mwalabe IGG yavuddeyo n'agamba nti twafunye ebbaluwa tujja kunoonyereza si be bali mu kunoonyereza Chief of Defence Forces yali mu kunoonyereza CDF bw'obuvunaanyizibwa obubwo n'amagye gaffe kukuuma butebenkevu okulaba nti tewali bazigu bayingira mu ggwanga lyaffe ne kaakati be bali mu kunoonyereza ku nguzi. Lwaki? Kubanga First Family balaba nti family ya Museveni balaba nti kati ono abadde ayagala kujja kwesimbawo kuba presidenti bano bo bakirabanga ekyabwe era Museveni bw'avaako oba mutabani oba ki balabanga obusika kati kyovudolaba bayingidde nnyo mu nsonga eno. Otherwise kakati ni Muhoozi abantu bonna bamwetoolodde babbi abawedde emirimu abamu babatwalako ne mu kooti n'omulabanga bwakukuluma n'agamba nti ono mukwano gwange Honorable Mawanda lwaki bamusibye naki bamusibye kubanga yeetaba mu kubba ssente y'omuwoomusolo lwaki toyagala bamusibye kati kikulaga nti si just kulwanyisa buli bw'enguzi otherwise gavumenti eno yonna baali badde mu kkomera. Naye n'ekirala Muhoozi ekifaananyi kye kyali kyayonoonekera ddala mu bannayuganda yawamba abantu n'abatwala mu zi basement n'akuba ono alumbye amaka ga Honorable Kyagulanyi n'akuba mukyala we n'abiteeka ne ku social media ng'abyewanyisa kugamba abantu bonna nga bamutunuulira ng'omuntu omukyamu. Kati agezaako kwegula ku bannayuganda abalage nti kati yenze awumye omutwe mu kulwanyisa enguzi wafuuka ddyo omulungi ssebo. Idi Amin Dada bwe yawamba obukulembeze mu 1971 n'atandika bw'atyo nga bw'asiba abali ba minisita b'Obote ono abadde abasente b'omusolo noono n'abasiba abantu tebakyamuukirira naye kalaze entuufu zaamala ne zivaayo. Kaakati nabula bannayuganda temukyamuukirira nnyo nti kaakati Muhoozi bw'ali mu kulwanyisa enguzi kusookera ddala si buvunaanyizibwa bwe. Kale ye kye yalikoze actually abapoliisi be baali badde basiba ne batwala mu kooti IGG yalina okuba ng'atambuza ensonga zino naye kati agezaako kubeegulako abalage nti yalwanyisa nguzi. Sinzaga nti waliwo ekiseera ekituufu n'ekiseera ekikyamu ekyokulwanyisa enguzi. Enguzi weeberera olina okuba nga erwanyisibwa. Kati bbanga lino lyonna letuze twogera ku bintu bino abavubuka ne beekalakaasa ne babasiba abamu bakyawera ennemba n'emisango egyo gyonna lwaki tebaagirwanyisa mu kaseera ako? Baali tebakimanyi. Of course baali bakimanyi naye boolyawo nga tebannatutegeera nti ono eventually ajja kwagala okwesimbawo ku ntebe ennene. Kaakati kumukuba ku nsolobotto naye enguzi yo erina okulwanyisibwa mu kaseera konna obaani nebino ebyokugamba nti bano mbasonyiye kati Museveni yagamba IGG bano ababbi bagendeko mpola onoobalemerako ssente bajja zitwala ze babbye ebunaayira waakiri kaakati bazireka wano ng'alinga awagira enguzi n'abali n'agamba nti bano ababaka bonna basonyiwa lwaki obasonyiwa ng'ate nabo beetaba mu bulyake. Kati kikulaga nti si nguzi yokka omusango gwa Anita Among si nguzi yokka yesu obubbi namba emu kubanga ebyo tuze tubyogerako naye omusango omulala gw'alina kwe kutandika okulaga ambitions nti gye bujja ayagala kwesimbawo ng'omukulembeze w'eggwanga. Kaakati kyekimuleetera ebizibu waliwo n'obuntu obutonotono abamu bayinza obuyita obutono naye bulaga sigino. Yali atuuka e Kololo ng'alina bodyguard abambadde amasuuti abaddukira ku mmotoka ye. Ebyo bizze bikolebwa ku na head of state ne vice president gabite bimukolebwako ne kati speaker kwegamba ng'alinga eyeeteekateeka ndoza ne bagamba ono bwe tutamukuba ku nsolobotto tulaba gy'alaga. Era nga bwe nagambye nti akanaafa tekawulira ng'ombe. Speaker ono abadde speaker abadde yeesoma nnyo bambi ng'agyewulira abaka ne bayimuka okwogera gwe shut up nonsense lumu nayimuka ne mugamba damu speaker tojja n'okutuyisaamu wano maaso newankubadde gwe mukulembeze waffe ababaka bawe ekitiibwa ogamba otya omubaka nti byayogera nonsense n'ebirala okay kale neetonze nga yeetonda ali mu kubalaata yeebuzaabuza naki juzi n'agamba mbweno last supper ne ngamba naye era bye yali ayogera bituukiridde ku ye n'agamba n'ogamba opposition nagimalawo era tekyalina makulu era mu parliament eno gye tuddamu opposition
tugenda gimiramira naki naye gwe basoose okumira yeye. Abantu bano beerabira munnange bagenda ne balowooza nti bakitalo nnyo ne batamanya nti gavumenti eno ebakozesa olumala obbakamula mu supu yenna ne bakanyuga eri kasubira abalala nabo banaayiga bino abadde bagamba nti ffe sipiika tumuwalana amazima gamaze ne gavaayo. Ebintu bino really oba olina ekikyamu okubiwagira. Kakati twayogeranga ku contract. Speaker yagenda n'awa contract radio ye bagiyita Mama Bukedya FM ye side za Bukedya yajiwa contract ya bumbi busatu ne milioni 10 3.1 billion mbu ekole adverts eza parliament nabuuza ningamba bayise mu procurement waliyo radio stations endala nezi TV endala ezavuddeyo neziraga interest ne wabeerawo okupimamu procurement processes nti katione yasaanide contract tebyaliwo. Ne ku contract eyo ng'ogitunulako abasayininze nga bamanager ba radio ye bakozi mu office ye ono personal assistant ono akola ki ne basayininga kulinga bamanager bannange bibiira bikyamu. Ne twogera ku yagenda n'ateeka fensi ku makage ag'obwannannyini agali e Bukedya, fensi y'amasannyalaze naki ya bukadde 503 ku makage ag'obwannannyini agali e Bukedya sente za parliament. Okuli otya ebintu bwe bityo wakati gena amaka gago ga bwannannyini si nti maka kyalikoze amakulu singa maka ga abeera speaker nti bwafuluma office eyo mulala giyingira amaka ga parliament egalabirira yesalawo nti kakati tuteekeyo fensi tuteekeyo generator n'ebirala. Kati bagenda ne bagula zi generator buli emu bukadde 3 ne bazite emu bagiteeka mu maka ga speaker endala mu maka ga deputy speaker. Amaka gaabwe nti kakati amasannyalaze gatera okuvaako maka ga speaker ne maka ga deputy speaker. Kakati bwe gavaako generator erina okugendako. Generator ekunukirizamu bukadde ebina buli generator ng'ezo sente zamuwa omusolo ku maka gago obwannannyini. Nze nagamba ningamba naye kakati speaker ne deputy speaker mufuna omusaala lwaki temubyekolera? Omusaala ne allowance ezina kina kifenna tufuna n'ababaka lwaki temubyekolera? Naye kati ku maka gammwe ag'obwannannyini ne mukola ebintu bwe bityo bwe tubyogerako abo bamuwalana naki sente buwumbi na buwumbi nga ziyisibwa ku akaunti z'abakozi mu parliament ba Chris Obore bamuteerako obuwumbi 4 billion n'agenda n'azijjayo n'azitwala mu maka ga speaker ono naye ne bamuteerako noono ne bazijjayo ne bazitwala eri speaker oboolyawo zaabadde aterekeyo mu basement ye n'ebirala. Ebintu bino bannange buno buba bubbi obw'ekika ekyawaggulu ennyo bwe tubyogerako nti tuwalana naye kati kirungi nti amazima kakati gatandise okuvaayo. Kakati yes ng'omuntu ndi musanyufu nti nejjeereza n'abalala fenna babadde boogera ku nsonga zino ez'obubbi mu palamenti nga batugamba nti mmwe just speaker muwalana naki kati amazima geeyolese n'abali batwogerera amafuukuule kati balaba nabo bali eri boogera bagana speaker abadde mubbi nnyo nakingamba bulijjo tubyogerako nga mutulima empindi ku mugongo nti ffe tumuwalana. Kati kirungi nti amazima ago gavuddeyo naye sigenda kukyamuukirira nnyo nze ng'omuntu okugamba nti kakati bali mu kulwanyisa nguzi. Nedda, kubanga bwe kiba nti kulwanyisa nguzi abanene bonna mu gavumenti eno ya M7 singa bonna bali luzira. Kati ababba amabaati okuli vice president, speaker, prime minister n'abalala bangi nga tebali mu kkomera bateekayo Nandutu yekka. Ate Nandutu simuwolereza kubanga naye yagabba abeereyo mu kkomera naye si yalina okubeerayo yekka. Naye kati bajja kukwatako abamu abalala ne babaleka. M7 yali ekyankwanzi n'ababaka be naga nti bano ababaka abamu iwaawo baali bakutte mu ssente y'omusolo buwumbi na buwumbi naye bo nabasonyiwa. Kati ddi lw'osalawo okusonyiwa nti ono ye musonyiye ono sijja kumusonyiwa? Kale kikulaga nti tebali serious mu kulwanyisiza ddala enguzi. Obuzibu bwa Anita Among nti ng'ovuddeko kuba nti mubbi abadde atandise okutunula mu ssuwaani ya mukama we era ng'ayogera mikwano gy'abamuwetoolodde bakimanyi nti ono gye bujja agala kwesimbawo kuba pulezidenti. Kakati ne bagaa katukozese obubbi bwe tumukwate ku nkoona.
otherwise ababbi bangi abali badde basibibwa nga tebasibibwa. So kati ono bwe buzibu abadde Kongo laba structure za NRM matandizo ziyingira kinga ne babulirako nti gye bujje eyo njagala nange entebe eyo ennene okugiyingira. Kati kyovuddolaba n'ekitongole kati bwekuba kulwanyisa nguzi ekitongole kya IGG kiriwa kubanga kyekisaanidde era kyekivunaanyizibwa ku nsonga zino. IGG namuwandikira emirundi ebiri namugamba okunoonyereza ku nguzi eri ku Parliament. Neyeebuzaabuza mu kiseera ekyo Honorable Betty Kamya neyeebuzaabuza. Ne kati ne ku kino mwalabi IGG yavuddeyo n'agamba nti twafunye ebbaluwa tujja kunoonyereza. Si be bali mu kunoonyereza.